soka emirembe gy'abaseka bakabasoka sitigera wabula ntenda guno muteri antwala omukisa guno okusookera ddala okubeeto nti saasobodde kukolera wamu ekiro kya leero naye embeera nga banyonyodde kwabadde kugera kwa Mukama Katonda nga yasinga okutwagaliza buli kimu. Twala omukisa guno okuboozaayoza n'okubakulisa n'okubeebaza olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa bwe mulaze ne mujja ne muteekateeka olunaku luno mu ngeri ey'essanyu n'okwesiima. Mwebale nnyo mwenna abawaddeyo buli kimu okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Saba Mukama Katonda abaddize museera. Kwesa omukisa guno ogw'enjawulo ennyo okubatuusaako okwogera ku mbeera ng'ebintu bwe biyimiridde mu Uganda. Bannange, nze Muwanga Kivumbi Muhammad, nsikirira abantu b'e Butambala, ndi ssentebe w'ababaka abava mu Buganda, ndi minisita mu gavumenti ey'ekisiikirize oba minority gavumenti eya palamenti ya Uganda, nga ndi mubaka akiikirira ekibiina kya bino bye byangungu bye nnyinza okubabuulira bye twatuyimiridde mu byobulamu. Twalina districts 73 ku districts 146 ezitalina malwaliro ga gavumenti ag'olukale. Twalina ebbula gye bayita deficit ey'ambulances 311 nga tetuzirina mu ggwanga. Twalina ebitanda mu ggwanga lyonna ebya IC unit byali ebitanda 56 ng'ate ku byo tubadde ba mukisa nnyo nti ekirwadde kino nankubadde kitugoyezza nnyo naye tetubadde na numbers era ezeraliikiriza ennyo kubanga tuwadde n'abantu abalwala obulwadde bwa COVID 12,015. Twafiirwa abantu 30,000 abalwadde ba COVID. Bwe twogerera tulina abapooca abalina obulwadde buno bali wansi wa 10 era ennaku zino tebukyatta bantu mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye nga bwe mbabuulidde bikozesezza nnyo ebyenfuna by'abantu baffe ababulijjo kubanga abantu baffe abasinga they live hand to mouth. Kebakola kebalyawo banoonya mmere ya leero. N'olwekyo buli muggalo gubanyigiriza ne gubatwala mu mbeera ey'okusaba n'okwagala obwasirizi okuva kwabo abatono ate nabwako n'oluusi ne betufuna omukisa okubaako bye tukola ate tubikozesa bubi. For example, twafuna ssente okuva ebweru nnyingi ddala okulwanyisa COVID. Nekisinga okutumalamu amaanyi ssente zaffe eza COVID ezisinga ate zigenze mu byakwerinda, zigenze ku defense and security budget. Buddako okwo ssente nnyingi nnyo twaziteeka mu bintu birala. N'ababaka ba paalamenti twalwana nabo kubatangira obutatwala ssente, baali beewaddeko nabo ssente miliyoni nga 10 buli omu nti naye agenda alabirire n'obuli bw'enguzi obuyitirivu obufumbekedde mu ggwanga lyaffe. Naye nga mu mbeera eno twebaza Mukama Katonda ekirabo kyatuwa eky'eggwanga Uganda okuba twerimira emmere ne tugirya ate mu bungi. Tuyinza okugamba nti obaolyawo enjala ebalumye nnyo kubanga tubadde n'emmere nnyingi mu ggwanga. We twogerera eggwanga lyaffe erinaba kuggulawo ebifo emirimu egisinga gikyaggaddwa, amasomero gasomesa, abantu tebagenda mu bivvulu. N'olwekyo bamufuna mpola bakosebwa nnyo. Naye mujjukire nti era twagenda ne mu kampeyini mu ngeri eyali eya COVID. Kino kyawa omukisa
abakulembera eggwanga lyaffe okukozesa omukisa ogwo okutangira naddala muto wange mukwano gwange mulirwana wange Honorable Robert Kyagulanyi twali tusuubira senga tebyali kubba bululu bannayuganda gwe baali balonze okubeera pulezidenti waabwe kyamubeerera kizibu nnyo okukola kampeyini mu biseera bya covid kubanga kumpi obutatuuka mu disitulikiti nyingi nnyo oba obutatuuka ku bantu era we twebalize omulimu ogwakolebwa kubanga ekibiina ekyali mmalawo emyezi 4 ne tugenda mu kalulu kyasobola kubanga kati kisinza ababaka oludda oluvuganya gavumenti era kikola gavumenti y'oludda oluvuganya mu paalamenti ekulembera owekitiibwa era kibuuzo kyange ekyokubiri nti kuddawa ng'eggwanga njagala okubazaamu essuubi nti eggwanga lyaffe tulina ebizibu ebitukosa ennyo nga byo tuwangadde nabyo ng'ate binene. Tukira wano gavumenti eno bwe yali ejja wano mu Buganda tukyogera lunye twakuta naye omukago bantu baffe baafa mu Luweero bantu baffe baawanguka ne bagenda mu mawanga ag'ebweru ne tuwaffe tuletera ku bintu abakobye baali balese ebingi ekanzu eyaffe eyajjajja ow'essingo yali yakutuwaffe otwogerera federo tennatuwaayibwa tetukoma okwo Buganda n'egyonyesebwa wenjogerera wano tubanja gavumenti bilioni 218 nga tulina ebizibu bino erina barakisi ziri ku ttaka lyaffe ebyokwerinda abajasi kwe basula amakooti kwe gali amasomero agamu amalwaliro kwe gali bagatwalira bwereere tebasasula wadde ne babaga nti kale mwegule agaana okwegula ne babeeraawo nga Buganda naye nga n'okufunayo akasente akatono kati abasajja amala kusisinkana pulezidenti Yoweri Museveni era mu bajeti babadde awo nga baleeseeyo bilioni zabadde nga 26 ziriko n'ebiragiro bya kkooti nti musasule era ne bagaana okusasula n'olwekyo mulina kusooka kukuba mavi sibavudde okwo tulina okusoomoozebwa kati baleeta etteeka lye twagala okulowooza nti etteeka lya mutima mubi eryagala okuggyawo Mailoland bageza etteeka eryo ne liyita mu paalamenti tetujja kukola kisaanidde nze nga ssentebe mbawo obweyamu tujja kuyimirirawo n'abantu ba Buganda okulaba nga etteeka eryo ebbi teriyita kubanga bw'oggyawo Mailoland ne gifuula nti terina makulu kitegeeza nti osemberedde n'okumalawo obwakabaka kubanga ewatali ttaka tetubeera ne ssaabataka tetubeera na kabaka ng'ogyeko okwo waliwo etteeka era eddala erye baagala okuggyawo erijja okunyigiriza nnyo abantu lyetteeka eryagamba nti bw'okwatibwa tofunenga bbayiro nga bwolaba kati baganda bange Segirinya na Honorable bali luzira kubanga omukulembeze w'eggwanga yalagira nti kooti ekagitanda nebawa bbayiro. Bbayiro is the right. Mu Uganda tugamba nti oli innocent until proven guilty. Omusango tegukusalirwa okutuuka nga gukumaze okuka mu kooti no wowerebwa omukisa okwoza n'olwekyo okugyawo kati ekinene bwe bwavu naye ng'obwavu obutuleetedde ng'eggwanga sigamba nti tuli baavu nnyo 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 kubanga tulina bajeti ya triliyoni 5.4 ziri zigenda kuba triliyoni 4.6 naye bannange baganda bange kamba buyitiremu bwe babizikuŋŋaanya ku triliyoni 5.6 triliyoni 29 tuzitadde kuri current expenditure current ate ku triliyoni zino tusoloozaako ezaffe mu musolo tusoloozaako triliyoni 2 kitegeeza nti tulina current expenditure deficit ya triliyoni. Olwekyo njagala okubategeeza nti tusasula amabanja omwaka guno bajeti yaffe tugenda kusasula interest mu mabanja tugenda kubeera triliyoni 4 kuzo
eziri domestic nga interest zibadde n'amabanda getuwoze mu domestic market ziriko trillion 2.5 sente ezisinga zibbibwa era abantu abamu mu Uganda bali mu bulamu ndowooza neyo Bungereza tebabuli ne Queen wa Bungereza tabuliimu bayina sente nyingi ez'omuwa omusolo naye nga bannayuganda bangi bali mu kubonaabona agenda kuyita tuzeemu okukola olutabaalo okuleeta ennongosebwa mu ssemateeka okulaba nga obuyinza obwefungamyeko wano mu gavumenti eya wakati n'eba n'obuyinza bungi nga disitulikiti oba ebitundu ebya bulijjo tebinaawo tebiina enkola eteekeddwa okukyuka temutulwanire tufune enkola eya federo tujja ku muwumbo gwa ssente guba ku ssenta ogutakolera bantu ekyala abantu baba babba ssente za gavumenti balowooza babba za publika ezo si zaabwe buli omu alowooza Uganda siye n'olwekyo bw'oba otwala ssente za bannayuganda omanya bumanya nti tekyokola tekikosa abantu naye omuntu bw'anaaba ng'alya ssente z'abatuuli oba ez'abalaŋŋo oba ez'abaki ojja kumanya nti abantu bajja kukigira ensingo bakolimire n'ow'entaanaayo bwe baba bayitawo batekeko laama nti gwe babajonyesa saawo federo. Ekyokubiri tuyinza kusaawo federo n'enywera na bukulembeze ate mulina demokurasiya anywedde tulina okulwana okulaba ng'enkola eya demokurasi abantu okubeera n'eddembe lyabwe ery'obwebange okwegerera to associate to assemble as enshrined in the constitution is upheld and fully protected. Kubanga tetulina demokurasi kati tulina na bibiina binywedde by'amaanyi era eggwanga ne beetumafuna federo kijja kubeera twekansaamu nga bwe twafuna decentralization ne twekanga oluvannyuma lwakati nti era obuyinza bwonna bwasigala ku senta kubanga senta eronda kaawo yalina sente za gavumenti zonna ne basindikayo RDC yakulira ebyokwerinda emirimu service commission yesindika abakozi ku madistrict tewakyali kati wadde balina musolo gwa butale district ziri awo tezina kyezikola olwekyo tulowooza nti ekirungi kyetulina okukola kwe kulwanirira enfuga eya federo tugabanye obuyinza mu maddala abantu balowooza bw'oyogera ku federo oba oyagala kusoosowaza Buganda naye olwaleero abakyuwoli be basinga obuyinike n'abakaramojja mu Uganda. Look at Karamoja gye tujja ebirombe byonna bye tukozesaamu omusenyu kati gye babba gold Uganda yasinga okutunda gold mu East Africa naye Karamoja bayita bwereere tebalinawo kye balina mu Northern Uganda otukayo busisira bwe butuddeyo naye kati eyo ebunyolo wagenda okuva amafuta ge baagala nago kati tulwana ne next week n'enkya ku Mmande baleta teko gamba sente liva mu nsolo zijenga mu mukanika ziberenga mu kampuni bonna baagala tulabenga amafuta bulina gold emubende naye kibadde emubende kusengula abantu abatamanyibwa ne bagenda eyo essingo kati be bannannyini nsi eyo bannansi bali mu butawuni awo ennaku we balumira ne bakyakkiza wadde okugenda mu ttaka eryabwe essinga eyo era okubonaabona kungi ekibbattaka ekisengula abantu tulina ekizibu tulina internally displaced people wano mu Buganda olwaleero bwe twogera ku ttaka lya Buganda tulina the biggest land transactions era we tulina transfers from people abatali ba central region nga ekitali kibi kubanga omutima ogwaffe ogwa Buganda twagizimbira nga bwe bagamba nti Obuganda tuleeta kamu gwe Muganda mwe tujja ekigambo kyaffe Buganda n'olwekyo we go by strength and okubeera mu control lwakubanga tusenza abalala ne tubeera nabo mu mutima ogusinga obulungi era tetulowooza ng'abamu bali eri Kenya abalala bali nti amawanga gaffe tunazimba Africa Foundation zero era n'ebitundu abantu bye benyumirizaamu ne balina obwabwe obwebulamu twagala okulowooza nti ebyo bisoboka ebyo bikyali birooto ebijja okutuukirizibwa era tuli ba mukisa nti olwaleero luno njagala okubazzaamu amaanyi ekitundu kyaffe
ekya Buganda kye kikulembedde olutalo olulwanirira democracy mu Uganda nga bwe twakulembera okulwanirira Idi Amin n'okussaawo Uganda. Abakolonialist bakozesa bakakungulu n'abalala ne tulwana ne tusaawo eggwanga Uganda. Bakitaffe tebakoma okwo ne balwana nnyo bamusaazi n'abalala okulwanira obwetwaze bwa Uganda babeni twanuka. Tetwakoma okwo, twakulembera olutalo olwalwanisa Amin, twakula olutalo olwalwanisa Obote, balwanira Buweru. Ogwo omutima ogutaggwaawo n'amaanyi ago ge tulina tujja gakozesa era na luno okulaba nga tutuukiriza ebyo n'okufuula eggwanga lyaffe eryesiimisa. Era buli ali gyali, you can be anywhere in UK, naye there is a place called home. Oba mu Africa obeera n'ekika, obeera n'omuziro, obeera n'olulimi, muva kye kikufuula Omuganda. Omuganda alina ekika kye kimufuula Munnayuganda. Twagala buli Bannayuganda gye bali benyumirize mu kye bali, Abakyoli, Abalango n'abalala, Abanyankole, benyumirize mu buwanga bwabwe. Tulowooza nti olwo olutalo lusoboka era tujja kuluggusa. Tuyambibwako, of course, tulinayo obunafu obuliwo nti oluusi tulemerera okwegatta n'okukolera awamu. Ekyo nakyo tujja kirwanako. Twagala basuubiza nti nze ne bannange tukola ekisoboka kyonna okulaba abaana baffe tubasikiza, tubalekera eggwanga eriteeketeeke erirungi gye bajja okugamba nti our home is Uganda. When you go back to Uganda, and it is possible. Ebigambo ebyo njagala okutwala omukisa guno okubaagaliza sekukkulu ennungi, okubaagaliza omwaka omulungi, okubasabira buli omu gye bali nti obulwadde buno obwa COVID obutasobozesezza kujja kusisinkana nammwe physically. Mukama Katonda abutwale tusobole oba oli awo omwaka oguliddako. Nzije ne delegation nnyingi, tuwayeemu, tunywemu kasoda, tunywemu ku kajuisi, tubiibye ne ku mazina, twejjukanye n'ekyawo. Mpuliddewo ab'Engonge abali awo, mwe ate muli bange nnyo, ne mpuliddewo n'ab'Enkima, mukyala wange waka wano ye Nampewo Zahara, naye dokita wange muwala wa Lukaago oyo wa Nkima. Bonna tuli nabo wano era nina neyo bakoddomi bange Bungereza eyo bangi, Ninda Mwami Ssewankambu n'abalala bangi. Ninda bulinzi mukisa gwonna gwe nafuna okulungi, olunaku olulungi n'emikisa gya Katonda gyonna gibeere nammwe. Amin. Tulowooza ku byageeza Buganda nakaza abatakane ebiringa yetooza okusobola kubeera naffe, naye atukakasizza nti omwaka ogujja ajja kusobola kwegattako.